njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde bw'omala okulonda dawali ng'onyiize bala nga nebe yajja nabo ngatera n'obululu era tebuwera kakati nze nandirowozeza mu kifo ky'abantu okubeera awo ne batawanya ba constables omusirike simanyi biki azeeyo ekasinga n'okola ebirala then n'okomawo nakugambye wandibaawo okutya okuli mu bakulu bano wandibaawo okutya okuli mu State House ne mu sectors ezenjawulo naddala ezo ezicontrolling obuyinza mu ggwanga erya Uganda olw'ekigambo protest vote n'ebigambo ebirala ebikiwereekererwako jjukira batugamba kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabanje kakati omukulu amanyiddwa nga Afande Proscovia Nalweyiso ono nno nakugamba y'omu ku bakyala abasinga okubeera ne ranka eza waggulu ayongedde okubaako byayogera wabula bino byayogera byongera ku ebyo bye nnakulaze gye buvuddeko bw'obanga obadde otugoberera ebigambo bino wabiwulidde nga bino biraga obanga buno bubonero obulaga wandibanga waliwo okutya wandibanga waliwo ekitagenda bulungi maaso saidi eyo naddala mu State House abakulu abakulembera eggwanga erya Uganda ekigambo protest vote olowooza kyabalekawa olunaku olwaleero Proscovia Nalweyiso Jeno bamukyazizza ku mukutu gwa radio ogumu ogumanyiddwa nga BTFM ekintabuli ky'omuziki omukyalo ono bamubuuzizza ebibuuzo ebiwereddeko ddala kakati nkuleetedde katambi ku katambi nkuleetedde kigambo ku kigambo Proscovia Nalweyiso biki byayanukudde mu bigambo byonna byayanukudde njagala obiwulirize bulungi nnyo njagala tutambule ffenna kubanga njagala mbikuwe buli kye bamubuuzizza n'engeri gy'akizzeemu emabegakawo namukuwa nga Proscovia Nalweyiso ayogeza maanyi era ng'agamba nti mpulira abagezaako okwogera tesimanya mu kanoonye tesimanya mu kalonde tesimanya mu kakuume n'abagamba mulina okudda ewaka mu kusooka yali order kakati wenjogerera ebigambo engeri gy'abadde abyogeramu abadde nga ateesa nti nze ŋŋamba mwandibadde mudda ewaka naye nga Nalweyiso ono jjukira mu nnamagye nga bannamagye abaloba bali mu bitongole by'okwerinda abatakkirizibwa kubeera nga beenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi kakati ate ku bigambo by'abadde ayogera alinga ali mu kkuba akadingidi alinga ali mu kukola politikisi wabula nga byonna abyolekeza ekibiina ekya National Unity Platform ne gwayise mutabani we akikulembera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati ku mukutu guno mu mboozi eno oba mu lutambi luno nkuleetedde ebigambo bya Afande Proscovia Nalweyiso byayogedde ku mukutu ogwa BTFM byabadde ayogera njagala tutambule mpola mpola bino byonna ogenda gena maaso n'okubanga obitegeera bagiyita Red Zone TV sebambulidde Patrick Nzembera okubanga nkuweereza bw'abatona bakubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo laba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambula ebigambo bya Nalweyiso njagala obiwulirize bulungi nnyo Nalweyiso nga ali ku nsonga ez'enjawulo z'abadde ayogerako bamubuuziza ku nsonga ya protest vote nannyonnyola ne bamubuuza ku nsonga ez'okubeera nti lwaki tebawaayo buyinza ekyewunyisa akkiriza n'okukkiriza kyekyamazima bakaddiye Nalweyiso oyo gwolaba agambye nti ye waaba avuga emmotoka asobola n'okwetoola lawundi about emirundi ng'ena nga tajjukira gy'abadde alaga ng'akabonero akalaga nti bakaddiye kyokka ate n'amala n'agamba nti bino ebyakalonde kakuume simanya bikoze bitya ekyamazima ye tabikkiriza era temukikola mudde ewaka Nalweyiso ne bamubuuza ku nsonga z'emmotoka z'amagye ezirabwako nga zisomba abawagizi aba NRM ekitakkirizibwa agambye nti abo abasombebwa nga bali mu mmotoka bali mu ngoye za NRM nga babasombera ku mmotoka z'amagye n'eza poliisi mbu okusinziira ku Nalweyiso yagamba mbu abo baba ba intelligence mbu baba bakessi era babateeka ku mmotoka ezo bagende bakette byenkuleetedde mu mboozi eno naddala gwe amaze okuba ng'osubscribinga nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kamu ne tukulukuta awatali nsonga yonna etulemesa obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo woteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga otugoberera naddala gwatambula naffe nga bwentera okugamba ku nkomerero ya updates zino oba ku nkomerero ya video eno ngenda kujja n'obubaka ngenda kujja nsoma message zammwe ze mutadde mu comment section ate tubeere nga nazo tuzitambuza mpola mpola gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'oba osinzira oteekeko obubaka bwo nga bwentera okukola wano ku mukutu guno sitera kububuuka era mpitayita mu bubaka obwo ku nkomerero nemba nga mbuyitamu nentegeeza abakulu ti omukulu tusimbudde naye era ensonga agenda mu maaso
n'okubeera ng'azitegeera ensonga z'omukyala amanyiddwa nga Proscovia Nalweyiso ebigambo by'abadde ayogera wenjogerera nga byandibanga bitandise okuzza omuliro kubanga kakati olulimi lutandise okukyuka engeri gy'abadde ayogeramu eyawukanira ddala ku eyo gy'abadde ayogera olunaku olwaleero oneeyo gyazze ng'ayogera ebbanga lyonna kakati byenkuleetedde ayogedde biki wabula nga sinnabikuwa nga bulijjo nsooka okkuba omulanga kubanga kino kitukakatako ekyokkuba omulanga guno ate nga tukyagenda mu maaso n'okubanga omulanga gwaffe tuguteeka mu nkola tuli mu kaweefube ow'okugula fulaaga okulaba nga bannayuganda mu kifo ky'okuwanika ebipande by'abeesimbye oba okukola ki nga bawanika fulaaga eyo message His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagiteekawo era nkakasanga gwazaagoberera emikutu gyaffe egy'enjawulo message eno naffe tubadde nga tugikujjukiza osobola okugula fulaaga mu mbeera yonna gw'ayagala okugula fulaaga zo ng'oyitira ku mukutu guno enamba z'essimu zeezo 0756081795 ye ya Airtel 0756987508 ye ya MTN osobola okutukubira ng'otuwa fulaaga mu mpeke osobola okutukubira ng'olina contribution yo gy'owaayo osobola ate era n'okuyita mu makubo amalala gonna oolyawo olina ensonga gy'oyagala okwemulugunyaako ku bintu ebimu ate ne tuba nga tutambula bagiyita Red Zone TV Sebambulidde Patrick Mbangawo okuba nga nkutuusaako update amawulire gonna naddala ag'enkyukakyuka g'oyinza okuba nga weetaaga okumanya wano wogenda maaso n'okubeera nga ate ogasanga kakati wulira njagala kubanga ngenda maaso n'okutuusaako byenkuleetedde nkugambye omukyala amanyiddwa nga Afande Nalweyiso wetwogerera nga ebigambo si birungi nnyo ku sayidi ye era atandise okubanga akola kye bayita okulya ebigambo bye emabegako abadde ayogeza maanyi era ng'alinga atowa order kakati ku mulundi guno alinga ateesa wabula ng'ateesa akuba akakkanya n'okuvvoola ekibiina ekya National Unity Platform nga sinagenda eyo njagala kusooka kuwaggulire lino mu bitundu by'eggulu oba mu kibuga ky'eggulu wuliriza ebimu ku bigambo Nalweyiso byayogera ne kyekubira gwe bavayo ne balaga bano abasajja n'abakazi abali mu nsonga z'ebyokwerinda nga balaga nti bali ku sayidi eya NRM bye batayogerako bye bino mu kibuga ky'eggulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okubeera mu nnaku ezitali nnyingi nnyo era nga bwengenda okugamba waliwo amawulire agaakavaayo ebifaananyi ebyo byolaba ofiisi ey'ekibiina ekya National Unity Platform yalumbiddwa abantu abataategeerekese mu kibuga ky'eggulu ne bagirumba ne bagimenya oluvannyuma lw'okugimenya ne babaako bye baagenze nabyo baayuzizza ebipapula baayuzizza zi files ze baasanzeeyo baayonoonye kumpi buli kintu kyonna ekyasangiddwa mu ofiisi eyo era ebimu ne bakuuliita nabyo n'ebimu ku bipande ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byalabiddwako nga nabyo biyuzibwayuzibwa era kino kikoleddwa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ne pulezidenti n'avaayo n'ayogera ku nsonga eno era n'agenda maaso n'okuba nga agiripootinga nga bwe njagala okugamba mu kiwandiiko ky'atadde ku mukutu gwe ogwa X wamu n'omukutu ogwa Facebook agambye bw'ati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza eggwanga ku biki ebigenda mu maaso sayidi eno ate gy'ali mu kugyateekateeka okuba nga agenda wuliriza. This is the situation at the National Unity Platform office in Gulu ahead of our visit on Saturday. Olwaleero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi nga 4. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubirwa okubeera mu kibuga Gulu ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gwennyini ogwa Desemba omwaka 2025. Kakati kigambibwa nti waliwo abakoze obulumbagani ku office ekibiina kya National Unity Platform esangibwa eggulu era ye embeera mwe bagituusizza. Robert Kyagulanyi Ssentamu ya reportinze ne bannayuganda abalala basoose okuleeta ensonga eno nange mbadde nino giyisawo wano gitegeere bulungi nnyo ate nga sinnakutwala mu ggulire lyenkuleetedde. In the wee hours of the morning, regime operatives raided the office and destroyed our materials including furniture and records. Robert Kyagulanyi Ssentamu reportinga agamba nti mu budde obw'okumakya ennyo matumbi budde nga bukya ab'ebyokwerinda wuliriza n'embaga babyakwerinda ab'ebyokwerinda balumbye office ey'ekibiina ekya National Unity Platform esangibwa mu kibuga Gulu ne bagituusaako obulumbaganyi ne bayuzaayuza ebipande ne bakola effujjo lyonna era ne boonona n'ebintu babbye items ez'enjawulo ze bagenze nazo era okusinziira ku babaddewo era balabyeko n'agaabwe kigambibwa mbu babulokinze n'enguudo nga gwe newe wandizza otaase tokkirizibwa era nga tolinawo osobola kuyita. Kakati no kino kibadde kiraga nti bano babadde babyakwerinda kubanga kizibu nnyo omubbi omuntu wa bulijjo okujja naggala ekkubo nti kati wano ndi mu kukolawo bulumbaganyi saagala muyitewo wabula pulezidenti akakasizza babadde babyakwerinda bayise ba regime operatives abagenze mu maaso n'okukola ekikwekweto ekyo ne balumba office ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati ebintu ng'ebyo Afande Proscovia Nalweyiso ne bannaabwe tebasobola
kubeera nga ate babyogerako yadde eddakiika n'emu kaakati njagala owulirize bino nga bigenda mu maaso yaafande Nalweyiso engeri gy'atabiraba era ayina meseji gy'abadde ayisaawo era byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako kati nga sinnakutwala eyo njagala owulire nakugambye njagala tutambule buli kimu ogenda kukitegeera ekigambo protest vote genda ku polling station kalonde kakuume ate we bakabaka bangi ate ng'oli munyiivu ekigambo kibatiisizza njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde bw'omala okulonda dawali ng'onyiize ebimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byazze ng'akozesa kati ebigambo ebyo birowoozebwa okuba nti bye bitadde abasajja bano ku bunkenke olunaku olwajjo akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mujenyi yasisinkanye ba agents abeesimbyewo wabula bwe bwawungeredde Simon Byabakama ng'atugamba kya tutuuseeko ku nzikiriziganya era waliwo bye tuyiseemu waliwo bye tutuuseeko kko kyokka ekyewuunyisa okusinziira ku Secretary General w'ekibiina kya NUP ono nga ye David Lewis Rubongoya yavuddeyo n'abalabisa era n'akatema eggwanga n'ategeeza nti bannange tewali kukkaanya kwe tutuuseeko Simon Byabakama tabalimba kubanga ffe tubadde tuzze kumubuulira ng'egye batuyisaamu era atunnyonnyole lwaki kandidate waffe ng'aba NUP lwaki bamuyisa mu mpisa ya njawulo nga si gye bayisaamu ba candidates abalala kakati ebigambo bya Simon Byabakama David Lewis Rubongoya n'abijungulula era akatambi kano njagala nkakuwe okawulire bulungi nnyo akaawukana ku ebyo byabadde byogerebwa byempulidde abakulu babagamba ebisinga bya bulimba si bye tukaanyizaako in fact tetukanyiza ku kintu kyonna kyonna ekiri awo kubanga ffe tuzze wano okubagamba nti bagoberere amateeka n'okusaba akakiiko k'ebyokulonda okubeera fully in charge of the election kubanga akakiiko k'ebyokulonda ke kamanaging elections zino ke kasetinga guidelines n'ebirala bwe bityo ensonga enkulu gye tubadde tubagamba nti etteeka lirina okuba nga lyapplyinga oba bw'oba nga wakuyimirira mu tteeka okuyisa ebiragiro oba okukwasisa amateeka kirina okubeera ng'okikola mu ngeri eri fair eri equitable eri abantu bonna bonna era mubalabe aba police tubadde tubabuuza lwaki NRM yekola processions nga tebagigambako buli wamu muli bannamawulire buli webagenda bakola processions ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo era ekyo ekibuuzo tukyakibabuuza kubanga era bava ne bagamba nti processions teziri allowed tezikirizibwa naye ate nga NRM esobola okukola processions mu districts 5 mulundi gumu nga poliisi n'amagye bibakuuma ffe waffe babeera bakuba amasasi tiyagasi bamenya abantu amagulu n'ebirala bwe bityo so ensonga etugiremeddeko nnyo era ne tugamba nti meeting eno gye tubadde tuzeemu si yakukola amateeka kubanga wano olukiiko luno tubadde terusobola kukola amateeka amapya etteeka likkiriza processions naye kye balina okukola kwe kuzirregulatinga so si kuziyimiriza tosobola kugamba ng'ekitiibwa Katikkiro gye buvuddeko n'agamba nti rallies oba political campaigns si kugenda mu church abantu babeera excited naddala president waffe buli wagenda mulaba abantu bavaayo mu mitwalo nga baagala kumulabako okumuwulirako tosobola kugamba nti tatambulire mu motoka ng'atuddeyo wansi nga tebasobola mulaba n'ebirala bwe bityo so ekyo tetusobola kukaanya nakyo era tubagambye nti bagoberere amateeka baimplementing etteeka baleme okubeera nga bo bavaayo okukola amateeka amapya naye n'ekirala ekisingira ddala obukulu tubaba baagala ku applyinga etteeka lyonna lyonna baali badde bali applyinga ku bannayuganda bonna bonna kyenkanyi tosobola kugamba nti yo NUP tekirizibwa kukola kino era n'ekyo kya drills kibabuulidde abantu baffe bangi bali mu makomera mbu badrillinga musimanyi bakola parade y'amagye abalina mubala buli lunaku nga bakola parades badrillinga bo bakola drills enyini ffe ze tutakola nakukola naye togenda bawulira nga bakyogerako ekyo n'ebirala bwe bityo tuvumiridde nnyo ekikolwa ekyokuba nti kati abawagizi ba NRM batandise okubatambuliza mu motoka za poliisi okubatwala ku rallies ezo tutera nnyo okulaba ebifaananyi buli kawungezi nga NRM eraga nti erina abantu bangi abaze ku rallies zaabwe naye kirabika abawagizi bebatwala ku rally eno bebatwala ku rally endala kubanga babaferinga muze mubiraba ekyo tekyalibadde kizibu of course ekizibu ekikirimu nti bakozesa ssente za muwa omusolo kukola ebyo byonna mulabe kati basabe supplementary budget mubalabye buli webagenda kati bagezaako okugulirira abacandidates baffe baba ofalinga ssente mpitirivu nnyo bacandidates ba NUP ssente Museveni zakozesa mu ebyo byonna zange naawe za muwa omusolo bigambo byawukanira ddala ku bya Simon Byabakama era nga bino byongera okulaga nti Simon Byabakama n'abamu ku bantu abandi badde bali neutral era nga bali mu bitongole ebyenjawulo balabika nga balina side gye bakolera ate nga side eyo emanyiddwa kakati wenjogerera njagala kubanga nkuwa ne Byabakama yennyini nkugambye sinnatuuka kujja Nalweyiso
era ogenda muwulira ebigambo byayogera. Era ebigambo bino nkugambye bye bimu ku bubonero bwongedde okulaga nti oba oli awo wandibanga waliwo okutya ku nsonga gye tutannategeera. His Excellency akugamba beera ku polling station, beerawo tovaawo, ate beerawo mu bukambwe. Ekigambo kino lwaki kibatiisizza? Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde, bw'omala okulonda dawali ng'onyiize. Akugambye beera ku polling station ate ng'oli munyiivu, nsonga ya kukuuma kaluluko. Kanoonye, kalonde, kakuume, bwe bakabba kalangirire. Simon byabakama akategeka tayina kubeera concerned ku nsonga zino zonna gwampuliriza, wabula ate Simon byabakama naye awuliddwako emirundi egiwererako ddala ng'avumirira ekigambo kino era nga yeebuuza mugenda kukakuuma mutya. Newankubadde nga President emirundi gyonna abadde nga nnyonnyola butya bwe tugenda okukakuuma, Simon byabakama naye alinga atidde era ng'abuuza mugenda kukakuuma mutya. Each polling station 600 voters, 13 polling stations, that is 7,800 voters. All of them gathered this polling station from 7 to about 4. Where is the space? And secondly, these are voters of different candidates. How do you rule out, how do you guarantee that these people, first of all, they will keep calm, they will keep composed, they will not have any quarrel, they will not start arguing among themselves. Tubakubye candidate wa aketwala lero tubatwala lero tukoze eki. Before you know it, there is chaos which has erupted, and before you know it, the chaos has spilled over to the polling station, and the boxes and everything are destroyed. So that's why commission yasalawo negamba tebanange kyandibaje kisaanira mudeyo waka. But I also said, and I repeated, the people whom we are not going to allow and who will be arrested are these who come putting on like your jackets for the media, voter protector, with a kitaga around the neck, voter protector. Those ones are not known in the law. Okay? Anyone who comes with a tag or label, I'm a voter protector for candidate so and so, and therefore you want to enter the polling station, you are not known in the law. The people who are known in the law are the agents of the candidates, the observers, the polling officials, the police constable. Those are the people who have access to a polling station at any time. A voter also has access, but you only access the polling station to cast your vote. Once you have cast your vote, you will retreat or withdraw, and the law says you can sit 20 meters away. But we have said, and I repeat, for practical purposes, you cannot have 2,000 voters gathered at the polling station. How about the people who have not yet come to vote? You are going to create an intimidating environment or atmosphere that might scare off some of the voters. And thirdly, if you are going to stand around the polling station, you are even going to interfere with the free of a secret ballot, because some people stand so close they look in the best to see who you are. So we say, let people feel, the voters should feel secure, should not feel intimidated. Byabakama yeetaaga okunnyonnyolwa okukuuma akalulu mugenda kukakuuma mutya. Kakati tugenze ku Geno Nalweyiso Prosicovia. Omukyalo ono babadde ku radio emanyiddwa nga BTFM nga bwe nkugambye. Bamubuuziza ebibuuzo bingi nnyo era ebisinga ku byo mbikuleetedde nga bwe nzize nga nkugamba nti ffeeno gye bayita Red Zone TV tituwe kuweereza mu mpeereza nga yanjawulo. Kakati njagala nkuwe katambi ku katambi. Omukyalo ono nga bamubuuza ebibuuzo era ng'agezaako okunnyonnyola, naye byonna byekuusa ku kigambo kalonde kakuume ate tova ku polling station. Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde, bw'omala okulonda dawali ng'onyiize. Amateeka gakukkiriza okuyimirira ku polling station n'omala kilometers nga 20 nga toyina tteeka lyomenye. Kakati omukyalo ono yagamba nti awo muba mugenda kuleekaanya mbu ba agent simbo simanya ab'ebyokwerinda mugenda baleetera okuleekaana mbo ng'ate babagobawo. Ekibuuzo kiri nti bagenda kuba babagoba nga babagobera ki? Ng'etteeka likukkiriza okuyimirira ku polling station. Era ekibuuzo ekirala, olowooza lwaki ekigambo kino kitiisizza akulira akakiiko k'ebyokulonda, ab'ebyokwerinda na buli muntu yenna, kubanga ono omukyala Geno mu magye
alina kubeera neutral wabula wulira ye engeri gyakugambamu ku nsonga eyo bakukkiriza mu kifo ky'okusiiba kubanga nze kyewava owulya nga ndese ebyatooyi ogwiramu awo ekidumbusi katatu waliwo omanyi kankubulire akapapula ako okalaba waliwo presidential candidate omu yali ng'ali waggulu ku kalulu ku kapapula ako ng'ali waggulu naye omanyi abantu bwe bayimirira nga babeera balaba ng'ate aveeyo waggulu atiikinga ate wansi ndowooza mukunja wakiwulyako abantu bakulaba engeri kyokkiriza kapeeni nebagamba ate ali eno waggulu lwaki ate atiikinga eno wansi akati watya ng'olinawo abawagizi bo nga bali awo balinda tebayinza okukubira ku bokisi kituufu ng'ova gy'oli okirira eno notiikinga eno okujjako ng'ogamba nti akalulu wakakyusa n'okasulika bwoti kyesirooza nti kyali kituufu ndowooza ne presidential candidate yemanyi kubanga bazze babyogera kubanga baabala nga ne beyajja nabo ng'ate era n'obululu era tebuwera kakati nze nandirowoozezza mu kifo ky'abantu okubeera awo ne batawanya ba constables omusirike simanyi biki azeeyo eka asinga n'okola ebirala then n'okomawo olweggulo babali naye abantu mu mita 2 babeerewo naye ani agenda obba controllinga era ani ayataddeawo ku kisaawe kubanga ebisaawe bisinga ebya Uganda ebibasambirako omupiira tekuli tekuli latrini kakatawo electoral commission toilet si ebeera ey'amazzi etuyambe eteekewo mobile toilet tebusobola era kumala gwe abantu gomanya abantu ogambye eki electoral commission eyambe ekyanoonya sente ziyimirizawo akalulu kano ate noonyeza mobile toilet mpozi gamba bakandidate naye bwe bagamba kandidate agamba bakabangi bakakola eki ateekewo mobile toilet naye nze ndowooza nti abantu bandize kulwange bwendowooza baddeyo bakomewo nga babala bagamba nti oli munnamagye weyingiza mu byokulonda ndi retired general Proscovia Nalois ate nga ndi mulonzi kati nzikirizibwa n'okubeera ero si wano luli nali sikkirizibwa naye kati nzikirizibwa anti wagamba nti era lwonewoba olitayalinze obeera mu reserve osigala mbeera mu reserve naye Yoweri Museveni ali mu reserve ne Mugisa muntu ali mu reserve naye amateeka gabakkiriza okola emirimu emirala so abadde agamba nti jeno yabagoba tala yabagoba agamba muddeeyo eka mukomyewo nga babala akalulu lwakuba nti era ne bwe mba mukomyewo nga babala akalulu mubeera mu mita 2 bino ebyokusembera ku bokisi nabe si katuufu simanyi si kalungi simanyi biki waliwo mulonzi omu eyakola atya ewaffe mu kyalo nga Hajati Mukwaya yeesimbyewo Janati oli agenda mu kalulu n'awandiikamu oli mulungi nnyo ako kafu yawandiikamu Janati oli mulungi nnyo njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde bw'omala okulonda dawali ng'onyiize ebigambo bya Afande Nalweyiso nkugambye mbikuletedde byonna ku nsonga era ez'enjawulo. Omukyalo ono emirundi mingi nnyo babadde nga bakuba ttiya gaasi era ng'ekibuuzo kyebuuzibwa lwaki ttiya gaasi bamukuba kandidate omu bawagizi ba kandidate omu. Ebigambo bino engeri gy'abyanukulamu biragira ddala nti omukyalo ono waliwo ensonga bbiri. Ekisooka waliwo okutya, ekyokubiri waliwo kyekubiira. Kakati nkugambye njagala olaba akatambi kano n'obwegendereza, njagala vidiyo eno ogintambulize etuuke kuli muntu yenna oba oliawo gw'olowooza nti yeetaaga okuwulira bino. Afande Nalweyiso bwe bamubuuziza kuba byonna mbikuleetedde, nkugambye nkuleetedde kibuuzo ku kibuuzo. Abadde ku lediyo emanyiddwa nga Beat FM omukunja nga yamubuuza ebibuuzo. Wabula engeri gy'abizzeemu kati nze gye nkuleetedde kubanga oba oliawo ewalala oyinza obutabiwulirawo. Kakati ffe nga Red Zone TV gino gye gimu ku mirimu gye twewa tubeeyangawo ku standby okubeera nga tubikutuusa. Kakati wuliriza, agambye akkiriziganya n'abo abakuba ttiya gaasi era n'ensonga n'aziwa, naye jjukira ono munnamagye
bino ebikolwa bikolebwa mu kalulu presidential candidate yeesimbyewo talina tteeka lyabeera amenye wabula mbu abamu ku battiyaggaasa bamukuba omukka ogubalagala n'abawagizi be Nalweyisa agamba yakkiriziganya nabo ate nange kyembuuza twakatandika bulungi era nga bagamba n'okuga nti kano kalulu tekanyumye kakati ne bafuba ennyo abantu okuyiya obukodyo bwolaba nti baleeta tiyaggaasi era nabakuba tiyaggaasi sibanenya kubanga embeera ebasukirirako nze nina juzi we nali nga nina candidate omu nga ajja mu kitundu nenemererwa mu Kalagi nali nagendaga nenemwa ne kuba Livansi n'enkyuka okuddayo nga basibye everywhere naye nga security si yesibye naye nga abantu bebasibye kati naye nga ate kubiro teryateekebwa mugagenda okusibibwa nti candidate ali mu kitundu kino lino tujja kuba tulisibye wabeerewo lino kati nze ndowooza kyekireeta tiyagasi kubanga bwe bagezaako kubanga bano baana nabagamba abagumbulula baana ne bagumbulula baana ate bonna basomedde basomedde mu masomero geegamu bakulidde ku byalo byebimu eneeyisa y'emu kati wetwala eriizi wenkumanyi nnyo wali obba lumonde ku bikiiko ku kyalo ng'okyali mwana muto wali omeketa muwogo kati ebyo bibabeeramu kati babagumbulula ne balemerawo kati awo tiyagasi wajjira kyekyonoona kalulu ka incumbent kubanga bagamba ye commander in chief tewali kyakola nga twagala amakubo gakozesebwe kubanga amakubo gano galina abantu abalala batali mu ssanyu lyeryo galimu abatwala abalwadde galimu abatwala abagudde kabenje mulimu abaana abagenda okutuula ebibuuzo kubanga manyi nti kana akalu kabaddewo nga abaana bakola bibuuzo kati ebyo byonna security byegezaako okuyamba okulaba nti egumbulula omutoyiza kumuga nze siyinza kugamba nekugamba naye nze kati nyinza okulaba nga emmotoka yegudde buutu mbiraba nnyo juzi nalaba taxi nga yegudde nga eri ensawo z'abantu eriyo ki nengamba driver wange nti labula wa taxi oyo kati gwe benkugamba twala eri mulina olugezigezi bitya kati ebintu bwe bityo naye nga kugamba vaawo ambulance eyitawo kati mba nina kukola ekyo okutaasa omulwadde ali mu ambulance oba okutaasa gwe bagenda okukima kubanga balina we balaba nabo bagamba kubanga obuvidiyo babujjayo tyobalabye lwaki polisi tebakubyemu tiyagasa abali mu yero babo bali mu luguudo nga balaga nga bagenda kulale batambula bagenda kulale nga bangi nnyo bulungi nga batambula bagenda kulale ne wabeerawo n'okuyimirira kubanga bwe batambula nga bagenda ebyanjawulo emmotoka ziba ziyitawo nga bano batambula nga zino bwe ziyitawo naye waliwo okusiba Junction kubanga ye ono President Museveni bw'aba ayita abantu bagamba line kubo tulisibye muyite mulino kakati ate bo bano bwe basiba tebatuwa kubo okitegedde kyekizibu mu campaign mulimu abaana n'ebya yemu ku nsonga lwaki nga Red Zone TV tubeerawo ku standby ebigambo ng'ebyo abakulu nga babyogedde ne tubikufeffettera ne tubikusembereza n'oba ng'osobola ogenda mu maaso n'okumanya abakulu bayogedde ki bwe baba bayokyezza n'otegeera bwe baba nga bakoze kulabula n'okitegeera. Red Zone TV tubeerangawo kubanga tukutusako ensonga nga zino kaakati no wano ndi mu kkuwa bigambo bya Afande Proscovia Nalweyiso abyogedde ali ku mukutu gwa reediyo ogwa Beat FM enkya y'olunaku olwaleero bamubuuzizza ebigambo ku nsonga ez'enjawulo era byonna bwatyo bwabizzeemu ebya tiyaggaasi bwatyo bwabyogedde nkyakuleetera nno bigambo bikyali bingi nnyo wabula nkugambye ebigambo byonna okutya kwonna obunkenke bwonna buva ku kigambo kimu President kyabadde ng'atambuza. Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde bw'omala okulonda dawali ng'onyiize okugamba bannayuganda nti tova ku polling station ekigambo kalonde kakuume ate we bakabba kabanje kyongedde okuleeta obunkenke Afande Nalweyiso we bakimubuuzizza ensonga eno eya protestive vote jukire emabegakawe ebbanga lyonna abadde ng'ayina engeri gy'akitaputa oba bo balina engeri gye bakitaputa gye bakyogeramu era bakimubuuzizza
mukunjazizemu nakimubuuza nti gwe oyogera ki ku system gye balina kanoonye kalonde kakuume ate kabanje jjukira etteeka likukkiriza wulira nalweiso bwagambye eryokulonda omuntu alina eddembe lye naye olinga abagoba ku ekyo eddembe kyeribawa nti balina kakuume kalonde kakuume kagoberere kabanje ate gwe kyolinga abagamba nti temukakuuma temukagoberera temukabanja kati nze ndi muntu mukulu nzikirizibwa okwogera ekintu nze kyendowooza nti kyandiyambye tekiyinza okuyambako eggwanga oba kiyinza okuyambako polling station obutabaawo buzibu kubanga okulonda kuzze kubeerawo n'ebibeera ku polling station tubimanyi oluvannyuma obuvuyo obubeerawo kati nze njogeranga omuntu omukulu w'emyaka 71 alowooza tanaba kufuna bagita dementia eyo kwerabira kisinaba mbulamuuko wakatono ndowooza era kyova olaba nti bwe mba nsaba katonda mugamba mpaayo 5 nange ejange gyakisanja gimpe 10 katonda oba omuwadde ekibonezo ky'okulabira 5 kati mwetaano egyo gyensaba katonda mwenjogerera ebigambo byange nze byendowooza nti byandibadde birina amakulu kubanga akakiiko k'ebyokulonda kakusaba candidate okubawa amanya g'abantu abanakuumira akaluluko kati nze nali mbala abantu abali ku box neŋŋamba nti ojja kusanga constituency nga katugambe abantu abesimbyewo kuba president bali 8 kati manya nti abo waliwo bemupi 8 abo abantu abo kati bemupi 8 nembala nti be bantu 16 kati nembala president era nsaba abantu bansonyi okubanga nali ngamba nti ba president babawa abantu 6 nena maliriza nga bagamba nti nabo babeera na 2 baba salako mbu babeera na 2 kati nkugambye bemupi bano 8 be bantu 16 kati ne ba president abesimbyewo nabo 8 be bantu 16 kati abo sate 32 bali awo ku box kati abo sina bala independent ojja kusanga eni alemo ina independent nupe ina dandala ina DPA ina abo siba bazze kubanga simanyi bani ba independent kati kambala 32 kati akakiiko k'ebyokulonda kalinawo abaako simanyi oba babeera 4 oba 6 bagatte kubali 38 kati waliwo observer buli party eina buli presidential candidate aina observer alimirira wali abeera waawo kati ugu 8 gugatte kubali waliwo n'owa polisi kati ba constable batera kuba 4 ndowooza tukatugena mu 6 ndowooza kakati bala abantu 6 nga bali awo we baba basibye obuguwa munda kakati ekyalo China ojja kati ng'ekyalo ekyange ekyentaawo ojja kusanga China abalonzi nga 10 oba 8 kati lwe lujja ku makya nga basumuludde box bwanga bagamba kusaawa emu mubeerewo nga basumula box bagamba abantu 5 era akakiiko k'ebyokulonda bekabala 2 3 4 5 nga we bali nga basumula box nga bagiwunzika nga baddamu nga bagisaanikira nga mutandika process y'okulonda kakati nze kyendowooza nti awo abantu 10 okubeerawo nga bakabanja simanyi bakalonda bakakuuma nze ndabanga ekintu ekizibu kiyinza okuleetawo akavuyo ne omuntu okusiibaawo nze ngera ndowooza nti omuntu bw'ozza okulonda osobola kubanga kati omuntu bw'agamba mbw'olina ky'oyagala okukolaawo ekiki emisagamba balinga abalabanga ggwe akola oluwenda okubagobawo bababbeko akalulu kaabwe bakabawa kana akalulu tetukalondera mu maka ga muntu akalulu kali ku kisaawe oba awantu wonna akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba kalabye nti wano watuufu nga keegazira n'abakulembeze ab'okukyalo ate ojja kusanga oluusi neero si wano abeerawo abo abakulembeze nga we bali kubanga be bamanyi abantu yagamba nti nze mumanyi basimumanyi ajja atya okulonda kati nendowooza bane bino ebintu tetubyogera nti kubanga nze neewuunya boxi bwe basuula ekalulu ebe erabika misana awo duli batu mu 8
wetwalondera mu kaluumu ak'ekisiru kalimu n'enzikiza tewali akulaba oyingirayo wekka oyinza n'okuyiwa mu bw'oyagadde naye kati byakyangala omanyi waliwo bye boogera oluvannyuma lw'akalulu byolabira ddala nga bya bulimba si bituufu naye nze n'endowooza nze nga nze akakiiko k'ebyokulonda si ke kantuma President Museveni si ye yantuma naye nze ndowooza ekyandibaddewo simanyi kakiiko k'ebyokulonda ko akagamba ki President Museveni simanyi kyagamba ye Bobi Wine manyi agamba ebyo ebigambo byayogera naye nze ku lwange ebyange byebyo abo abantu 6 oba 8 kubanga sitaddeko ba independents nze ndowooza nti baba bamala then nali luli ngamba nti babeera mu mita 10 nze ndowooza nali ndowooza ebyange nze bwe nandigambye nti abantu abamaze okulonda babeere mu mita 10 okulekana okubeeraawo abantu abo 3 oba 4 abakuuma okulaba akalulu kagenda baba banyumya baba boogera ne babayita omuntu abatawulira kati nze nga ndowooza nti bandibadde mu mita 10 naye akakiiko k'ebyokulonda kagamba mita 2 gwali ogambye 10 nali ngambye 10 naye akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba bagamba mbu 2 babeere nga balengera bulungi 2 nga basobola okulengera we Afande Proscovia Nalweiso kino nyongero ky'okujjukiza ye mukyala asinga okubeera ku ranka eya waggulu mu magye ag'eggwanga erya Uganda. Ebigambo byayogera biragira ddala nti oba olyawo sayidi eyo munda wandibanga waliyo okutya wandibanga waliyo obunkenke ku bigambo obugambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byazzenga ayogera. Kanoonye kalonde kakuume ate tova ku polling station yimirira yimirira meters 20 okuva ku table ate ng'oli munyiivu. Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde bw'omala okulonda dawali ng'onyiize. Ebyo ebigambo ngenda bikuddiŋŋanira olw'ensonga bireese okutya. Abasajja bali mu kutya kyokka nga kigambibwa okuba nti nabo bennyini bakimanyi bulungi nnyo nti akalulu bakabba era akalulu baba bakabba omukyalo ono y'omu ku bannamagye abavuddengayo ne boogera wabula ng'ebigambo bye boogera balinga abeekubira sayidi. Kaakati wuliriza ebbanga lyonna emmotoka z'amagye zibaddenga zirabwako nga zigenda maaso n'okutikka abawagizi b'ekibiina kya NRM bali mu t-shirt za NRM era nga kigambibwa nti kino nakyo tekikkirizibwa. Si kigambibwa wabula tekikkirizibwa. Kakati emmotoka z'amagye teziteekeddwa kukola bino wabula ye Afande Nalweiso ali mu kusigira kifaananyi. Wuliriza abo basajja boolabaawo oba abawagizi b'ekibiina kya NRM boolabaawo baali basombebwa ku mmotoka y'amagye era ng'abo baali batwalibwa ku venue General Kaguta Museveni we yali agenda okwogerera ng'agenda kusaba kalulu. Naye jjukira amateeka gakugamba amagye oba ebitongole byonna ebyokwerinda tebateekeddwa kweyingiza mu nsonga zino era bo balina kukuuma munnayuganda n'ebintu bye mu ngeri yonna oba mu njogera ennyangu balina kubeera neutral. Kyokka emirundi gyonna kino kizenga kirabwako era ekintu kino tekikkirizibwa mu mateeka. Kakati Nalweiso bwe bamubuuzizza ku kino yagambye nga bw'ogenda okuwulira mu katambi yagambye nti abo boolaba ku mmotoka y'amagye mbo ba intelligence yaabwe bakessimbu era agenda kinoonyerezaako alaba oba ddala bawagizi nti bwe baba bawagizi akkiriza ekisooka nti kino tekikkirizibwa era mu mateeka tekirina kuba bwe kityo. Kakati ye mu kwogera mu kwagala okuwolereza n'okwagala okusiiga akazigo ku kikolwa ekyo avuddeyo n'akutegeeza nti abo be mulaba bakessi baabwe mbu era n'aba NUP naawe osobola okukikola bw'oba oyagala. Ebigambo bya Proscovia Nalweiso ku bawagizi ba NRM abasombebwa ku mmotoka y'amagye ng'ate emmotoka y'amagye eyina kubeera amagye galina kukuuma abantu n'ebyabwe. Kakati emmotoka y'amagye eri mu kukozesebwa kusomba bawagizi ekintu ekitakkirizibwa. Abamu ku b'ekibiina kya NUP nga kwe kuli ne David Lewis Luwongo yaba ensonga ezo bazitutte eri akakiiko k'ebyokulonda wabula nga Simon Byabakama naye yennyini talina nsonga gy'avaayo nayo okwogera ku nsonga eno. Kakati wulira Nalweiso ye bw'agamba kazamagye ne zitikka abawagizi b'NRM ekyo kyo nakyo mu kakiiko k'ebyokulonda bakitutteyo nga complaint nti amaanyi gabaga basusseeko bba batalina busobozi obwo bajja bambadde t-shirt. Omanyi omuntu anoonya akalulu owa yero ye commander in chief ye president wa Uganda ne cabinet ekyatuula kati akuumibwa abantu bangi ab'enjawulo naye nga temwabo tukuumiramu ne ba candidates abalala beesimbyewo era nabo ojja kusanga
nga ku motoka zaabwe ze balina kuliko abambadde red naye nga bakuumi baabwe security byataddeyo n'okulaba biki ebigenda mu maaso kati ngenda kukibuuza ddala kituufu basiviliani balinye emmotoka z'amagye okugenda ku laali oba intelligence yaffe yeri mumanyi okubamba mu uniform za NRM naye nga bali mu intelligence ate si wano wokka mu nsi yonna yonna ne Wamalema ayambala red nayo gyebiri kati bakitegere butegeeze nti eggwanga okubeerawo nga tebenkevu then ne ba candidates okulaba nti banoonya akalulu nga tewali kibatuuseeko bebaze nnyo security y'eggwanga lino obukodyo bwe tukozesa security kati bajjukire n'okujjukira nti ani yalinga agamba nti ne bwali mu ffumbiro yiso eri mu butungulu bwe yalinga muffumbiro lyange mu butungulu bwensala nabo babeera walinga basala kyekireeta emirembe gino gyolaba gyolimu mukunya gyotambuliramu kubanga oba bonna obukodyo tusobola obukozesa kati tiyagasi ngaasusse ate ekyo nakyo kibadde kibuuzo ekimubuuziddwa ku bimu ku ebyo ebimubuuziddwa ebintu ebizze bikolebwa ku bakandidates abamu ebintu ebizze bikolebwa ab'ebyokwerinda oba ebitongole ebimu abasajja bagezaako bisiiga akazigo kakati nno nze nkuleetedde kugambye wano nga Redison TV tubeerawo ku standby ebigambo ng'ebyo ne tubifeffetta ate ne tubikuleetera era ebigambo byonna abadde abyolekeza ekibiina kya National Unity Platform ne gwayita mutabani we akikulembera nga si mulala ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo nkyakuwa eno bagiyita Redison TV byonna ebigenda maaso mu kalulu obiraba era nkakasa gwe oba ogoberera byonna obimanyi wabula omukyalo oyo engeri gy'abyogeramu eragira ddala nti waliwo okutya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyonna azenga akyogera lunwe era azenga akugamba nti akalulu kabbibwa yemu ku nsonga lwaki twagala tugende mu maaso n'okubanga tukakuuma omukyala afande Proscovia Nalweyiso byonna abyogedde buli kye bamubuuzizza akyogeddeko wabula buli kigambo kyayogedde nga bwe nkugambye nti nze ogwange gwa kubifeffetta mbikuleetere mbikusembereze obiwulire na bino biwulire gundi nti akalulu kabwe kali safe kibagajja okulaba nga tibalina buzibu nabo bakimanyi nti akalulu kali safe bakimanyi bulungi nnyo nti akalulu kali seefu naye bakatandise leeti bakatandise leeti okulaga nti weebali nti bajja komawo mu kalulu omanyi akalulu bwe kaggwa abantu bagenda ne beebaka ne bavaayo leeti ne bakomawo abamu ne balowooza n'okulowooza nti kandidati waffe alabika tajja kudda baba bali awo ngaakomyewo ng'agamba nange wendi kwegamba batandise leeti okukanoonya batandise leeti okudda okulaga lwaki ogamba nti batandise leeti makati bw'oba ojjukira nnyo twagenda mu kalulu kali akaggwa mutabani wange n'avaayo ng'agamba njogera mutabani wange mba ntegeeza Bobi Wine n'avaayo ng'agamba akalulu bakabbye ne bagenda ne mu kooti bwe bagenda mu kooti omusango ne bagujjayo n'agamba agututte mu bantu kati mu bantu lwe luno yakomyewo ogutwalayo ndowooza kubanga nze saamulaba bwe yagutwalayo mu bantu oba gwe mukunja omanyi yagenda n'awaaba abantu yagubakwasa kati bazze ku luno okusalawo bagenda kusalawo kati olwaleero yegoye omulamuzi bagenda kusalawo ebiseera byonna byonna ebisinga badde abimala nga ali mu nnyonyi oba Emirates oba bitya ng'agenda ebweru kati yakadda oconcentratinga simanyi oba yakomyewo okubaleetera musango bakolaki akati nze ndowoozaamu nti waliwo okujjukira leeti ndoza abantu bali balowooza nti ejja kubaayo kalulu oba simanyi oba bali balowooza nti covid akomawo simanyi kakati mama ne president yagamba bamubba akalulu ye ogugwe yaguwaabawa era teyawaaba era tayogeranga nako nti awaabidde abantu naye yavaayo n'ayogera ng'omuntu yenna bw'onoyogera nti
akalulu kange bwentunulamu bakakuttemu kubanga yagamba abamubba akalulu akaweza akakadde kalamba teyagenda mu kooti talina naye yategeeza bannayuganda oba bamutegeera oba tebamutegeera bo be bamanya abantu kale katukitwale nti yali mboozi oba yali president yatunyumizaamu naye kati oli yagenda n'awaaba n'agamba omusango agujje yagututte mu bantu so awo ndowooza banne mukitegedde maama agambye nti bwe muba temumutegedde kale mugende musiibewo naye bo tewali ttooyi tewali woteeri nti onaafuna ekyokulya wabula sokodde yeeka bagambye mbu bajja kubanga bajja kujja nga beesibiridde nga buli kintu kyonna bakimaze nga beesibye pampa nga bajja kubeerawo okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 10 akalulu kabalibwa Geno Proscovia Nalweyiso era ng'ali ku ddaala ery'amaanyi ennyo erya Lieutenant Geno mu magye g'eggwanga erya Uganda ye mukyala asinga okubeera ku ddaala erya waggulu mu magye g'eggwanga erya Uganda ate ne mu byafaayo tewabangawo Uganda tennabaako na mukyala ng'ali mu magye ng'ali ku ddaala ery'omukyalo no ku myaka 71 akkiriza nti bakuze wabula olw'okuba nti bakuze ekyokuwaayo obuyinza tebakikkiriza newankubadde si be bateekeddwa buwaayo kakati Geno Nalweyiso yakugamba nti ekyamazima tukuze wabula newankubadde tukuze ekyokuwaayo obuyinza si kye baliko era tebakirowooza nako atuuse n'okugamba nti ye amanyi n'okuvuga emmotoka era ensonga lwaki takyavuga mmotoka mbu yatuukanga ekiseera ng'avuga ne roundabout n'agiddamu emirundi gyonna era akkiriza nti bakaddiye wabula ekyokuwaayo obuyinza kye simanyi lwaki kibakaluubirira tugambe nti kya intelligence oba gwe kyagaana buganyi kyagaana ndowooza singa oli kyagaana n'emyaka oba emyaka nagyo girina engeri gye gitukwatamu speed eno nga tetugisobola nga sakugamba nti nali nvuga emmotoka mu Uganda wano tewaliwo esigendangako nga nevuga naye kati sikyasobola ntuuka ku round about nenziddamu emirundi ebiri nga nadde ngenda bugoloobi nadde ndaga neweetooloola juzi nabuliddeko nawe ku Blessed Tower nembula nenesanga nga ndi muwanuwe tebakukutte poliisi bane muve ku kigambo myaka era nze njagala kwebaza Yoweri Museveni akyategeera bulungi nnyo ku myaka 81 naye nze 71 nina ekizibu kati sibiriiko ebyo byonna TikTok simulaba siraba WhatsApp balaba ndabe oba bawulira mpulira olaba n'okuwulira n'owulira email byonna esemu ensaako kati kikakase nti omuntu bw'okaddiwa ebintu ebimu oba olina bivaako kiva ndowooza ku mmere gye twalya ffe twalya nnyo muwogo twalya nnyo muwogo n'eggobe omanye eggobe eggobe balifumba ne balyanika ne likala ne balisa ne balisekula mu kinu eryo bakuwa amazzi naye amazzi gano galinga ngoba mafumbe obanga basena mu nsuwa tebafumbanga ate gubimanyi oli wa Jojo wano nenze nkubulira ebyaffe naye galabika tegalinga mafumbe basena mu nsuwa ag'enkuba onako okuluzi ne bakuteera mu sowaani ne bakuwa egundi eryo eggobe n'oteekamu ensaano n'olyoka okoze ettooke nga kye mulya kyekibakuumye kyekituleese okubanga tetusobola ebyo bya WhatsApp Afande Proscovia Nalweyiso bye bimu ku bigambo byabadde ayogera mu show gyabadde akyaziddwamu ku mukuto ogwa BTFM badde akyaziddwa mukunja ne banne bakola nabo kakati bye bimu ku bigambo byayogedde byenjagadde okuleetera obiwulire wabula byonna nga biri contrary wanga agezaako okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne message ye entone ennyo gy'agezaako okutegeeza bannayuganda. Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde bw'omala okulonda dawali ng'onyiize. Kakati obwe bubaka obuteeka abantu bano ku bunkenge era we twogerera nga buno buba bubonero oba buno bubonero obulaga kiwandibanga waliwo okutya wandibanga waliwo ekitiiriddwa bawandiba nga waliwo embeera eteekeddwawo okulaba nga tebamanyi kiki kiddako waliwo embeera eteekeddwawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'etadde abantu bano ku bunkenge kakati wenjogerera gwampuliriza panic
eviiriddeko okulaba nga n'ekibiina kya National Unity Platform ofiisi yaakyo erumbibwa omulundi si gwe gusoose wabula emirundi egiwererako ddala nga bano bajja ne baba nga bateekawo embeera ofiisi ez'ekibiina kya NP ne bazirumba nga bwe bakoze mu kibuga ky'eggulu era nga bwe nkutegeezezza kakati bino byonna bigambibwa okuba nti okutya kwamaanyi nnyo era okutya kuvudde ku kubeera nti oba oliawo ekibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo message gye bapuliikinga ekyamazima etaddewo obunkenke ate nga message nkakali nnyo era nga kizibu nnyo ogenda maaso n'okuba nga ogyewala era kizibu nnyo okulaba nga abantu bagenda maaso n'okuba nga oba oliawo bakkiriza nti oba abali mu buyinza nga bakkiriza nti abantu ku mulundi guno bandibanga bazuukuse mukutu gwa Red Zone TV obale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabiranga bulijjo ate naba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okutegeeza nti kirira wansi awolaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kadeka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli wetuba tutaddeyo ensonga yonna noba nga ogitegeera bubaya saana nnyo ku mulanga gwaffe gwa fulaga neebaza mwenna abajja ne muba nga mucontributinga naddala mmwe abatukubira ne mutuwa fulaga kuba olumu ensonga eyo nayo nkulu nnyo mbeebaza nammwe abajja mu comment section nga muteekamu obubaka bwammwe obw'enjawulo obutwebaza emirimu gino n'ebirala byonna bambi mbeebaza mwebale kubaawo nnyo ate mwebale kuwagala nkyukakyuka mwebale kulwanirira nsi yammwe n'ensonga endala ezifaanana bwe zityo kakati ezo ze nnamba koyinza okuba nga oyita osobola notukubirako ng'olina ensonga yo gy'oyagala okuyisaawo ne tuba nga tugiyisaawo ate mu ngeri y'emu mbadde nga mbagamba ku kujoyininga omukutu guno nga mmemba osobola okujoyininga channel eno n'oba nga mmemba nga toli subscriber wa bulijjo jjukira twawezezza abantu 6,000 abasubscribinga ku channel eno era maanyi gammwe era nkakasanga buli ali ku mukutu guno nga wasubscribinga ndi proud eri ggwe era nkakasanga naawe okimanyi bulungi nnyo bw'obanga omaze okusubscribinga weegasse ku family ey'abantu abali 6,000 n'okusoba nga bano bonna kabonera akalaga nti buli asubscribinga ku channel eno ayayanira nkyukakyuka kakati gwe yagala okubeera ow'enjawulo ku channel eno ng'oli member toli subscribe ogenda kikola otya genda osaakinga Red Zone TV nga bw'olabaawo aro wenjitadde obeere ng'osaakinga bulungi nnyo nti Red Zone TV bajja gikuleetera oba ng'oli ku mukutu guno kwennyini kw'oli mukundabira nyiga ku profile ogenda wali ekigambo view channel wajja kuleetera akagambo join oba woolaba akagambo join wonna bw'okanyigako bajja kuleetera ebintu ebifaanana bwe bityo olonde kuliko bronze waliwo silver waliwo ne gold kati obwo bulimu bbulu obwo bajja kukyajingayo akasente katonotono naye ojja kuba ofuuse memba ku channel eno ojja kuba toli subscriber wa bulijjo era ojja kuba oli musukkulumu kwabo abalala 6,000 bannaffe be tuli nabo kakati gwe ojja kuba ofuuse memba era kakasente ke bakukyajinga bakajja ku banka ne baba nga oyingira ku mukutu guno nga memba ne tuba nga tutambula ebimu ku byenjawulo memba byafuna ku mukutu guno oba ku mikutu nga gino ekisooka oba osobola okuinfluensinga biki ebiweerezebwa ku mpewo zaffe ekyokubiri oba osobola okuyisaawo eddoboozi lyo n'olireeta mu ggwe kennyini oba oyagadde ensonga yegguke ogireeta n'ogiyisaawo ekyokusatu obeera ne kibayita early access nti ensonga ze tuba tutaddeyo zonna obeera omu ku abo abasookera ddala okumanyisibwa ekyokuna waliwo content akolebwa oba aliwo ensonga ezoogerebwako nga abalala bonna tebasobola kuziraba wabula nga gwe memba ow'enjawulo osobola okugenda mu maaso n'okubeera ng'olaba ensonga ezo eziba zoogeddwako kakati eyo y'engeri yokka gye tuyinza okuba nga tukikolamu era oba osupportinze omukutu guno mu ngeri emu oba endala kakati amawulire gakyali mangi nnyo era ensonga tukyagenda maaso n'okuba nga tuzikunoonyeza tuzitemeeteme tuzikutuuseeko yonna gy'osinziira okuba nga gy'otulabira naddala ggwe atambula naffe ebbanga lyonna kakati njagala kuba nga wano wennyini wenkuleka tubeere nga tweyongerayo tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.